Okay, Butelevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde emikutu gyaffe gino egy'enjawulo ali ku Focus TV nga kwotulabidde. Thank you so much. Then ali ku Unique Media nga naye kwotulabira akola kyamaanyi nnyo okujjukiza okusubscribinga because bwo subscribinga kituyambako okweyongera mu maaso. Ndine musumba mulokole Sami Kasajja Samike era nga nabagamba nti luwo mulaba ebiseera ebisinga wemba naye tuba tugenda kuyowa myoyo tugenda kwogera ku bintu ebikwatagana ku musumba ng'osisi. Ebbanga litumaze naawe buli wesinkana wayatula kati nze nalowooza musumba awedde emirimu. Musumba ssebo nkubuuzaako mukama wange ndowooza tumalirize sobola kubeera wano ng'ontyoboola butyoboozi. kikyenyogedde kikyamu. Ddamu okola introduction ennungi, ddamu okole bakulaba, ddamu. Gwe ndi naye si mulala ne Samike musajja mulokole yayatula. Mukama yebaze. Amina sibo. Ekyomusumba kibuyisiza ddala bubi. Because siri tonnakibeera. Saala nnyo kwetuma bye siri. Wandi yangu kuba olwo bendaba bakyeyita bambi nga babuliramu ddala. Anti kati ekizibu kye tunakugamba Katonda yatusindika mu nsi. Yes. Okukyusa ensi. Obuzibu buli nti abasinga ensi yabasinga amaanyi. Yo nebakyusa. Ate ensi nekola ki? Kati abona bolaba abeeyita abasumba tebeeyita bweyisi baali basumba. Naye kye bataapingako kye kyakyuka. Naye ate ng'omusumba omukulu yali mu ggulu. Kati baneeno wansi eno bo tubayite ki? Nabo baweereza ba Katonda. N'ekirungi abatugoberera ku mikutu gino era ne ku Unique Media so twagikola eyo nga tugezaako okumenya kategori z'abantu bano nga titles ebeepatiikako ez'enjawulo tugenda tuzikkaanya ate agira bajja kuddayo akeberenyo naye nga omulamu ogwaleero Sami lwaki nkunoonyezaako okulaba nga tuttaanya ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ndi omu ku abo abapikinga interest mu misango njagamba egigambibwa kuba kkooti tenaba kugisala gyankomeredde. Omusumba omu eyatwalibwa mu kkooti ku nsonga z'ebisiyaga naye nagenda okuddamu okwekkaanyanga abasinga abavuddeyo kubanga bataagingibwa ku bisiyaga omuze guno balokole. Ningamba njafuna omusajja omulokole amazeemu ebbanga ate ekirala besides being omulokole ono wa bulijjo igwe omukutu gwa Unique Media okyaza abo abalokole ate obigenda nnyo buziba okubigenda into details. Nga nja mufuna mubuuzi lwaki kiri ku balokole era kireka wa church tambulirawo. Kati sibuuzaawo ku bantu ge mateeka amapya agali ku Focus. Osobola okubuuza okubabuuzaako oba osobola obbalamusaako. Okay, mbabuuzaako mwenna abeekumira ku mukutu gwa Focus TV mwebale kubeerera mu kyali wange ono. Nvudde wala nno naye so myaka mingi mbabuuzaako bale kubanga mumugoberera. Yogera birungi anti kati awo mba nyina kusirika busirisi bitono. Betenda ku birungi bitono naye nakulabye mu birungi ebitono ebyo nakulabye okoze story omwana nga wa information ya pastor kirungi omanyi amawulire kwega abantu kyalinawo abasobola okukola story ez'amazima. Yes. Kiba kirungi. Naba Unique Media mbabuuzaako mwe byaffe mubimanyi. Buli wembadde naawe ku seti nga baagala nkubuuza ekibuuzo kimu mbu tokiddangamu olokoka ddi nga sinnatandika mulamwa.
kyekikumpisa omusumba bannange buli tusisinkana okay, kale yogera nga kamera ekulaba nti Katonda tomwagala. Kale abali ku yogera nti Katonda tomwagala Focus TV wamu ne Unique Media mbakakasa nti interview eno bambi weggwera tuli ogenda okudda mu interview endala nga njatudde. Oli mulokole anti Katonda ganto gikoze nange olowooza ogikoze nange gikoze nange gwe ojja kiraba omanyi musaagasaaga nnyo naye tugende ku mulamwa kakati Adde. Yes. Omulokole omutuufu aba agoberera ani? Katonda ali ebisiyaga nedda era ne mu kutonda omuntu esooka kutonda Adamu yalabanga Adamu ono oba ali mu kiwuuba yamutondera Tomu, yamutondera Eva musajja mukazi. So kitegeeza Katonda takola ki? Tawagira mukwano guno gwa bikukujju. Amiina. Katonda mubbi. Kakati lwaki ne mu mateeka 10 tobbanga mu ebiri. Weebale. Kati lwaki abakola ebintu ebyo lwaki temugattako nti eyeeyita omusumba gundi abaana bagamba yabalya ebisiyaga ne tutagamba mulokole kuba taba ne tutagamba musumba allegations zisobola okubeera nga yambu situufu. Yes. Anti kakati Adde kituufu allegations zisobola okubeera mbuzambo naye ate era omuzungu n'agamba there is no smoke without fire. N'ekirala kyesaagala gendamu nnyo Bujingo omumanyi musumba Bujingo omumanyi bamwogerako bingi emyaka gyonna bamwogerako wali okiwuliddemu ekyebisiyaga Ssenyonga omumanyi Ssenyonga mumanyi namulabye ate akaka Ssenyonga atadde akaka omuwulirako nga bamuteekako ekyebisiyaga Ssenyonga yennyini yavuddeyo n'agamba muleme tisibwatisibwa buli ayinayo ekyekuusa ku mazima gano ye wali omubaakinga. Ekibuuzo kiri nti emyaka gyonna era ne babisiba ku ggwe buli mulundi ggwe. Nina ne kakiripu mbadde nakakusharingira ku TikTok it was 2012 oba WBS yakuba story ye mwalimu omwami gumita Mukalazi David ate ye teyava na mu byambu ye yali mu kamera nga akakasiza ddala. Exactly. So kati ebiseera ebisinga nze byesagala gendamu kanze ku kibuuzo kyombuuziza nti obulokole tebabweyita bweyisi nze ndi mulokole tovaayo buvina ogamba nze ndi mulokole. In fact wosanga n'omuntu eyeeyita mu nze ndi mulokole manya si mulokole. Obulokole bikolwa era Adde senga olokoka leero nsobola okutunuulira ojo oyinza okuŋŋamba ndokose naye ntunuulira nnyo bikolwa byo so si bigambo. Era nsobola otula ne ŋŋamba bambi ekisajja kyalokoka ku New Best Hotel tekikyagendayo kirina kitegeeza kikyagendayo tekizungirayo ennaku zino. Nsaba ogereza ekirala. Gereza ekirala awo nedda yinza okugamba kisajja kyalokoka ensawo yavaamu omusota awabi ensawo yavaamu omusota kigaba Adde oli mukaba bannange otogaba ebyo tubadde tujja byogera off camera ate era buli woba ogenda okukwata mu ensawo ebeerandika okweyogerako biki byekkoledde kibi ayogera bayibuli tekikkiriza ekyo. Anyway kyengezaako okugjayo nti byokola byebikulaga nti oba oli mulokole oba nedda so si bigambo. So okweyita omusumba tekimala ebyobusumba obikola. Kakuzeyo ekibuuzo Yesu senga abadde wano omusumba omukulu kyogamba senga allegations ezo bazimuteekako kyogamba Yesu yabeererawo ebisiyaga tebyaliwo byaliwo era byaliwo nga batwalaba ku mirembe gy'aba Sodoma ne Gomora babimusibakokko
So kati kankubuulire Ade n'okubeera nga ekisiyaga ne church biri mu sentence yemu kyokka kimala okubeera nga abalokole tuli disgraced. Kitegeeza twava dda ku mulamwa dda just ekigambo kisiyaga kusemberera kubeera mu church because kyandibaddewo ekiti nti mwami gundi ku kyalo ali ebisiyaga yes naye church evuddeyo eyamba omusumba gundi abaana bano abayamba niko tulaba mbu kimalamu amaanyi nti ate abavubuka badduka mu church lwa bisiyaga. Church yandize mu community yes okujja okunona aba victims bano okubabudaabuda ate kati badduka mu church bagende eri wakivu bwetaayize. Exactly. Okimanyi nti abantu bawulira emirembe mingi mu bbaala okusinga mu church ennaku zino naye nga kyandibadde vice versa. Omuntu yandibadde ava mu bbaala n'agenda mu church. Okategedde kyenkugambye kiri mu ntandikwa nti waliwo abaagenda okukyusa abantu mu bbaala balokoke babajje mu bbaala baleeta mu church bwe baatuukayo mu bbaala ebbaala yabakyusa bukyusa baalemerayo because sitaani akola waaki atandika mpola agendayo n'agamba agenda kukyusa baliyo. Exactly. Ogenda okkakkana ng'ate kati yasikiriza abalala ogendayo kuba sitaani akola waati Adde akimanyi nti Adde ojja kutyoyingira akasiisira kyogenze kola ki kweraguza oli wa .com bakulaba batya kakati ye kyakola wakyusa musajja wange ng'oyo nga badde aweereza Katonda amulekayo mu kitiibwa kyembu ekyokuweereza Katonda. Naye the question is ku tayimu eyo aba ataapinga wa awo ko gy'ataapinga weewakyuka omwoyo ogumulimu gwe guvaamu omutuufu ne mutuulamu omukyamu kati olw'okubanga ffe tulaba Adde yasigaddeyo omu naye omwoyo ogumulimu guba gwakyusiddwa dda Adde aba mulala because Adde si gwe mubiri guno gwe mwoyo oguli munda. Omwoyo guno gwe gujja n'ebikolwa bino bye mba nkola. Kyova olaba omwoyo gwe gukuyingiramu omuntu atandika okukola ebintu naawe n'okwata ku mutwe n'ogamba naye omusajja oyo akwata atya akaana kaako emyaka 3 kijja kitya tekisoboka ku baana ab'obuwala bali mu kkanisa eyo bakyalondamu omuntu kyolaba omuntu ajja kugamba naye omusajja oyo ku Baati Valley yali wanjawulo ng'enjiri eno gye yadda neeyo ku Baati Valley byanjawulo mwoyo omubiri gwe gumu naye mwoyo ono byakutumanga luli byakyuka kyova olaba ojja kwebuuza nti bannange ku bakyala abali mu Uganda kale ku bamalaaya oba oyagala kwonoona oli n'abalekawo bonna nadda ku musajja munne agwamanya amabeeyi mwoyo okyali wange awo Ebuloni yabadde era mukanti bagambulira goyita naye kati Ebuloni waba akunyumiza ku mabeeyi tegeeza muteesa olumu ne mugula naye kale kyengezaako okugamba kikino kyengezaako okugyayo kikino ogambye Ebuloni yabadde akunyumiza amabeeyi kyeza badde mugamba basaamu we nasemba okugendayo baali bati wulira era emboozi yavudde ku show nga wano we tuli nga munyumya ku by'abamalaaya mubuuza naddala omuntu osikirizibwa otogendewa omusajja waliyo ate bamalaaya bakola ki kati ye naŋŋamba ebbeeyi bagisano gikola ki sikavuddemu alayi omanya kijjula munda kyekifuluma kati kyembadde nza okugjayo kyolaba omuntu akola ekintu Yesu akyali mu kitiibwa kya busumba era nga ffe tumuyita musumba musumba Adde era from kyolaba basumba bano ebiseera nga batandika bulungi naye omwoyo guli gwe gukyuka n'atandika okulaba kati nkuwa example abasiyaza abo obalaba amazima baba tebasanga baba tebalimba omwoyo ogubalimu guba kyeboogera kyekyo ye wakugamba nti nze ndi mukyala aba talimba gulaba musajja yagamba munda aba mukyala ge mazima omwoyo guli
omubi gumuwulisa okuwulira ekyo kyova olaba ebisiyaga tebivaawo na kubasiba mu makomera ebisiyaga bivaawo na kusaba because ekizibu kiri spiritual ontegedde kiri spiritual kati wekidda ku spiritual manyi spiritual wokwatibwa endowooza ekyuka n'ebikolwa bye byonna bikyuka okategedde kyolaba omuntu wabanga abadde mubbi n'akyuka mukama n'amukyusa era omwoyo guli omubi gwe guvaamu omutuufu ne gudda ogenda olaba omusajja yali akwata buli kamu abba n'ebisiimuula awaabira ababbi nga ne boogezako musikiriza akwogera omwoyo guli gwagenda kikyengezaako okugjayo ate nti mulekerawo okugatta obulokole bwonna bwonna ku bisiyaga abantu mubakwate ssekinnoomu lwaki nagenze nenjogera bwentyo nti bisemberedde nnyo byekuusa nnyo mu basumba betuyita basumba abalokole abeeyita nage kagatteko byekuusa nnyo kubeeyita abasumba kivula neŋŋamba yakuyita omuntu ono ayongere okuttaanya kubanga kese ziyinza okuba gyeziri ekizibu nnyo owulira father kizibu nnyo owulira gundi bishop kwegamba sikya mu mawulire tekirabika nnyo mu ngeri eyo naye bano ate abeeyita abasumba kibalabikiddeko nnyo wale bameka menyera 5 waliyo engeri yonna nzija kituufu embuuza gwe noddamu tofaayo mbadde nsaba nkubuza ekibuuzo narrative gye mutambuza mu mawulire nze gye saagala nti abasumba mpa amannya 5 agali mu mawulire mpa amannya ago mpaaba bwe baba bawera 5 abatambulira mu mawulire ago mwege be mugatta bonna nti abalokole abasumba mpa 5 ng'amannya ojawuliramu allegations ziri ku Pastor Robert Kayanja ani omulala ogambye basumba mpa omulala omanyi ebijja bikugamba off camera nedda omanyi lwaki obiŋŋamba off camera lwaki njogera bwe nti allegations nti ono avuddeyo publicly abantu tetaliko pikinga interest mu kiki that's ekisobola okwogera nga bwe kyogerwa kati anti sikiwakana allegations wezi naye ate n'ekirala bagamba mu Luganda bagamba omulya mamba ab'omwe mwagala kitwala mutyo kale so kati kiri kyobadde nnyonnyola kiri kyogambye nti kya nnaku okubeera nga emuze guno bagukuusa kuki ku church ate era n'ojja n'ogamba kyandibadde kyabunaanyizibwa ne tukiteeka ku muntu si entaya wembadde nzita Sami igwe nga Sami olowooza waliyo motive endala esukka ku kino weeri ki motive esooka kukyayisa bantu church nga bakozesa baani bakozesa mwe bannamawulire kyolaba nkubuuzizza mpa 5 kati wanayinki atamanya asoma amawulire ku social media ayinza okulowooza nti buli musumba oba muli buli weereza wa Katonda towuliranko gundi nga bamusiba allegation tezajjako ku Father Musaale emabegako nga temwakikuliriza nnyo ekyamusaala kyaliko ekyokugamba nti bafathe okuwasa naye kuwasa in a sense nti owasa omukazi ate nga kikotana nekiri kati katugende we tuti abakatuliki bagamba ki father tawasa kati ekyo kyo nga temwakigira nnyo kyakubwa twakikuba twakyogerako Sami so motive eriwo adde kukyayisa kukyayisa bulokole kyola sitole y'obulokole wabaayo ebirungi ebyo mubibuusa amaaso tebijja mu mawulire ebyo byo mugamba kya bulijjo which is okay kubanga ekibi
nga mukiyimusa tekyandibadde kibi n'okukuba toki mu bantu abo naye ekibuuzo kiri nti mukubamu toki mutya so kitulekawo nga kyaki bwe mutandika okukola ebintu emotivu y'abasajja bano efunika bakati abantu bawulira amaanyi bawulira eddembe lingi okuleka omwana waabwe emabega ddano omuleka ku kyaki edda abaana twabalekanga ku kyaki edda abaana era nga wuulira eddembe nti omwana wange namulese wa kyaki yaabwe exactly naye mmwe kye muliko allegations ze muwulira mukisiiga ku kyaki yonna ontegeera motive eriwo ey'okukyayisa ki kyaki specifically okukyaya abantu obulokole motive kyendala motive endala eriwo of course eyo nagyogerako mu video ze twakola edda kintu kino okufuna publicity ekintu kino okiraba oba okyogeddeko mu bulungi oba mu bubi okipromotinga kati waliwo omwana agi olaba video yange yebuuza ebisiyaga kiki batandika okunoonyereza yes okitegedde naye ate at the end of the day tosobola kukyewala amawulire we gajjira mmwe nti mmwe stories zino muzoogerako in the sense nti mulinga abakifudde ekya bulijjo engeri gye tukyogerako exactly mulinga abagamba kiri okay Sami bwevaayo mwemu ku stories nakola naleeta omusawo lwaki naleeta omusawo nganze okwongera okulaga obulabe n'obukyamu oba n'ebiki ebivaamu singa omuntu yeetaba mu kikolwa kino awo mba nkola ki you enlightening you educating nkireke nedda anti mba njagala Sami nkugambye wogenda mu kikolwa kino these are the consequences ezikivaamu awo mba nkola ki you educating wemba nikueducatinga is it like nkusikirizo kyetabamu oba bameka abakola kye wakola simanyi because nze nalowooza nti omwana ono abadde ayira interest oba abadde atasopinga interest bw'anaawulira omusawo kyamugamba ekiyinza omutuukako asobola okwekuba mutima nagamba nze okutuuka okutambula nga bansabise pampa kankole ki kankireke nze okutuuka mu biseera byange eby'omu maaso nga balina kunkolako sajjale ade njagala ompulirize bulungi nze ndi mulokole sikyegaana nze Katonda gwenzikiririzaamu yatugamba omukyalo omu omwami omu n'omukyalo omu kitegeeza tawagira biki bisiyaga ekyokubiri kyenjagala tuwogere nga it's a fact yes ebisiyaga mu makanisa mwebiri ompulira mwebiri that's the fact ngera webiri mu muzikiti that is the fact ng'ebiri mu bakatoliki ng'ebiri mu masomero ng'ebiri wonna mu mabaala muki nze ndowoozawo nti bwe tuba ntuvumirira ebintu bino ffenna nga tukkiriza nti bibi leka tubivumirire nga tetukipersonalizinze nti kyaki tubivumirire entayale nkubuza ekibuuzo twalabye ebintu bya Keeni mukalakasa yabikolera mu kyaki so kingizaako kulaga nti okay tukkiriza mwebiri nga ebiri mu bakatoliki ng'ebiri mu baprotestanti ng'ebiri mu bayisiraamu ng'ebiri mu masomero ng'ebiri wonna generally ng'ebiri mu ggwanga lyattu mabaala generally ng'ebiri mu Uganda ng'ebiri mu kibuga ate wootuuka ne mu kyalo okaaba so we tuba tuvumirira ebintu bino leka tubyogereko generally mu nsi mu Uganda yonna temukituuma kyaki ekyo kyandibadde kyangu era kirungi okikola bwe kityo naye kati amawulire gakola bwe gati nsomesa taata kati gwe toli munnamawulire ali practical amawulire gakola bwe gati katya story ya Ken
bwe tuba tuli muvumirira bisiyaga irrelevant era esobola okukola abantu bagiraba. Yes. Naye bw'ofunayo engoma ennene ng'omusumba ono anti ajja najja waggulu wani anti kiriwe era tuba tukola amawulire ye headline mutunde ye headline okusikiriza omuguzi balabe bafune facts zino. Anti wulira adde enjawulo eri between omusumba ne omusumba ono gwe muliko ne Ken nti Ken alina obutambi. Ken yakkiriza n'obutambi banaye munsonyiwe nabirya mu myaka 5 emabega ng'alinga agamba 5 emabega tewali bakyala. Okitegeera ye yakkiriza. Yes. So kitegeeza awo mu mawulire akagambo alleging kabaka video ontegedde omusumba mukyali mu byakuteebereza. Lwaki muleko ne yakkiriza ne yeetonda n'okwetonda ne mugenda ku gwe muteebereza. Era sami mutandikwa twagambye nti tewali muliro tewali mukka. Kituufu wendaba wali omukka nteebereza nti waliwo omuki omuliro nteebereza naye ate waliwo omuliro gwendaba wano. Lwaki ngenda okufumbira eri gye nsuubiriza omukka nga wano omuliro gw'ogulaba. Ffe tubigatta wamu. Then kati you're not professional at all. Sami nga bwevuddeyo n'ogamba nti bikolebwa generally naye abantu abamu bavuddeyo ne bakiteeka ku musumba oba ku basumba olw'ebyo ebiriwo mu ggwanga. Kino nga tukikoze nga bw'ogambye singa kiba kikolebwa nga bw'oyagala. Yes. Kiyinza okuba nga tekinabeera nga weekiri ng'abantu bakitwala nga bwe bakitutte. Kiyinza kulekawa oba kirekawa ekyaki kigikuba abo abatamanyi byawandiikibwa abo abaalokoka olw'omusumba abaalokoka olw'okubanga maama mulokole abaalokoka kubanga taata mulokole simanya mukwano gwange mulokole abagendayo olw'okuba bagendayo kuzina mazina mbwe ebidongo baba bagenda kugwa n'okuggwamu amaanyi naye ate abalokola abatuufu abategeera kye baliko kibongera maanyi. So it is two way. Omulokola amanyi kyagoberera kimwongeramu amaanyi. Yes. Kubanga ne Yesu yennyini bwe yali akola emirimu gye egy'okubuulirira waliwo abajja nga bali against naye tekyamujja ku mulamwa gwakola ki. Yes. Kati omulokola omutuufu omulokola omutuufu amanyi kyaliko yeeyongera maanyi na kutegeera because ebintu bino ebisinga ebigwa mu kyaki byawandiikibwa ebirina okutuukirira because ebitatuukirira tuba tugenda kukuba mukama waffe ali mu ggulu ebituli kino wakitugamba nga ne tukiraba. Kati bano nga wetera okwogera ne kyali wange be baatuula mu ŋŋoma bagitulamu wakati ng'eyalya mu Yesu olukwe we yatuula mu ki Sami kwe ensonga yennyini nyini. How about singa kooti evaayo kooti neevaayo ekintu kino ekigguka ekituusa ku nkomerero yakyo negamba ki omusumba yejjeeredde simuli kyetusaba nze kyensaba sigaanyi okakasa kyosaba nze kyensaba okutereeza ekkanisa okutunda akantu ko n'amawulire oza kyosaba kale bwe lwaki oteeberereza ngambye nsaba kooti eveeyo eyogera amazima oba okeeveeyo ne ripooti ey'enkomeredde nti omusumba yejjeeredde takola ki tabirya naye ate era assumption tezisobola kuvaawo singa kijja ng'omusumba kifu abadde akola ki what will happen or what will be done. Okay, kino nzikiriza nkiddemu wenti omusumba mulokole ku kyayogera era bangi nnyo abamugoberera yes olw'enjiri ye gyakola. Bayibuli egamba ebya Kayisaali n'ebya Katonda waliwo amateeka agafuga obulokole waliwo amateeka agafuga ensi gye tulimu. Yes.
question eri wet senga kooti evaayo neegamba nti omusumba alya okusinziira ku ABCD oba omusumba talya spiritually kale ebyensi bisazeewo ng'ebisazeewo ebyo biramudde n'ekidda eri musumba ye ng'omuntu ye mutima amanyi ki mutima we yeekuba mu ttooki alya talya nga Katonda tatunuulira bino tatunuulira adde byayogera nti ze golaba ndi muntu mulungi waliwo najja okwogera no mu kamera naye nga bwe budde wali kyola nakugambye nti byonna ebisalibwawo mu kooti eya Kayisaali biyinza okumalamu amaanyi abalokole abatategeera kye balimu naye ate byongera nnyo amaanyi abo abategeera yes because spiritually adde spiritual world yefuga ensi eno gye tuliko erabwako physical world okkiriza tokkiriza exactly kati okkiriza nti waliwo abalaba mu spiritual world oba nedda webali kubeera nga bwe tugambye mwoyo ayitiramu ggwe n'akuluŋŋamya ebyo ebikolwa bye tubeera obiraba nga mwoyo yamaze dde okusalawo spiritual world efugwa baani awo kati gye nkutwala wa university kankuzze wansi nsonyiwa adde muvuule ennyo tugenda ku producer nja mugamba akole ki abikatinga abikomye awo obusungu mu byakayisaali nga bungi eno tunyiiga eno munyiiga tunyiigamu kyenzyawo kikino nti abategeera obulokole yes kubanga Bayibuli egamba abo abagoberera ebiki bye nalagira amateeka gange be baana bange abagoberera ebyo bye nalagira be baana bange kitegeeza omwana we oba omulaba omwana we alaba taata we sikyo tuli wamu kati omwana we aba alaba taata we kitegeeza abali ku ludda olwo tebasobola kuggwamu maanyi lwansonga bamanyi amazima amatuufu then abali ku ludda luli olulala olwammwe olwandi mulokole naye nga tomanyi byolimu bo balinze bya Kayisaali abisalewo kooti nsobola sami okubeera nga sinayatula nga nkola byonna byonna ebyomulokole byakola omutuufu awo mbeera ki obeera osobola okukola otya nga nkola byonna omulokole omutuufu oli gwe wansiigira ekifaananyi nakukyaza ng'obikola ebyakola nga sinayatula baki obeera muntu mulungi kati nze nteeka eno era obeera anti kankuddemu kati toyagala nkuddemu kati gwe oletanyo example ate ng'oteeka mu sayidi eri anti kankuddemu nkuddemu ddamu naye tovoola like togira wandigirira ne sooteepu n'onsiba emimwa nemanya nti soogera oba oluddako mpa script gye mba ngoberera ansa kanjogerewo enti mu nsi eno tewaliyo nnyinyogoga sinyogoga olina okuba sayidi koogwa tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibi okyagala tosobola kugamba mu sitaani Katonda ttaano wange nnyo naye ne sitaani mmubuuzaako olumu tekiŋŋaana mubongako naye Katonda ate kyaliwange nnyo tosobola kunjagala nnyo mbu Sami nkwagala nnyo naye ate nga ne mulabe wange asinga muli muti aze mwenna sibayinaako buzibu kisoboka awo nzivodde tovodde oyogedde amazima so kyengeza okulaga ki spiritual abali strong bagenda kusigala bino bye mulaba baabiraba dda bayinza oba baabiyitako dda nageza mu comment section nga abantu baŋŋamba muli mu kulwana kyaki anti kyaki tebagirwanira wano kyaki yeki adde kyaki yeki anti buli muntu asobola okyogira mu perspective eyiye because ojja online oga muli mu kulwana kyaki abanga ategeeza tuli mu kulwanyisa obulokole
Kuba oli yataddewo comment actually kweri focus on. So bulokole kyaki? Ye bwe yakyogedde naye mu bwongozi kyanzijidde tategeera. Alinga agamba nti tuli mu kulwanisa ki? Ali mu butamanya. Kati kankubulire amazima. Kimanyi ne interview na jajjira bwe. Bulaza kankuddemu. Togwamu maanyi oba oli mulokole. President Museveni. Oba government efuga eggwanga lino. Eya General Museveni. Neweekera ku makya. Negamba okuva n'olwaleero mpeze amakanisa g'abalokole. Gonna. Era buli we gali kati barracks. Buli we gali. Olwadde mboteekawo. Kyonna ky'otaddewo. Era siddamu okulaba omuntu yenna asaba. Mbu mulokole. Omukulembeze nga yavuddeyo n'akyogera. Wano njagalawo eddiini n'agyogera. Tasobola kumalawo bulokole. Tebusobola kubaawo. So bulokole si bizimbe. Ddiini. Si ddiini nakikugaana ekyo. Nzikiriza. Senzikiriza tebeera wano. Kugamba nti ekyakigaggadde yerimu enzikiriza y'amaanyi. Enzikiriza talina head office wano. Muffe tutuula Roma. Tulutike eri wano. Mbu abakulu baatudde ne tulaba omukka omweru. Guba mweru mudduga. Guba mweru. Mbu omweru ne gufuluma kati atufuga y'ono oli yafudde. Tetugendayo. Tetugendayo tukome eno. Ulisa tuli tutyawo. Sagala ddakiika nga 3. Ankooye. Sikukowa. Njagala abantu mbawe alaba manje paati endala. Enjawulo wakati w'eddiini n'enzikiriza. Eddiini eba ne structure. Era n'obukulembeze ne bubaawo. Era eba ne wansi. Era obasanga bagamba kati oyo yeekutte bulungi atuuse ku ddaala lino. Najja ontegedde? Kyobula ne bano kati banansuni ne kampa example y'Obukatoliki. I think ekitiibwa ekisembayo waggulu ye si ye Papa. Naye ate munnange father waffe ow'okukyalo eno tasobola kugenda mbu naye ali ku bibasuubira okufuuka baani. Si kyo? Balina group gye bakola. Balina criteria ze bayitamu. So kitegeeza bano bayita mu structure yonna. Era waliwo n'amateeka ge baateekawo ge tulina okugoberera. Abalokole amateeka agaffe gali mu mutima nzikiriza teri akubeerako. Gwe kennyini gwe yeebeerako. Sami ekyo tekireeteddewo omukisa abantu bano buli omu okulowooza kubajjukira be bavuddeyo Mukama ne balabikidde ne bafuuka abasumba betugoberera b'ensi beegoberera bafunye ettutumu bafunye ku ssente. Tekireeteddewo omukisa abantu bano okulowooza nti nange bwe ntandikawo kyaki ne nfuna abagoberezi ngenda kubeera nga musumba oli. Anti obuzibu bwebo otandise kyaki kubeera nga musumba oli. So akikola kikolebwa mu bukyamu. Kiba mu bukyamu. Already motive gy'otandikiddeko ekkanisa nfu. Olina jja n'abuulira ekigambo naye ng'abuulira kusikiriza afune abagobereza abangi. Katoyo taba mulokole aba yeerimbise. Bayibuli egamba tuli balabira ku ki? Ebikolwa byabwe. Kati gwe adde naawe omulaba omuntu ayogera njiri esikiriza. Ate ng'ogamba era ogenda okeera ku makya ng'alina abagobereza abasinga obungi. Ataba mulokole. Omulokole bulina amateeka agabufuga. Gaba mu mutima. Omulokole yeetegeera n'omulokole munne. Spiritually they connect. Siina kugamba. Osobola okungamba nti oli mulokole. Naye nga wenagambye. Ebikolwa byo mbiraba. Nze ndi ntya. Gwe adde oli bubeezi muntu mu Just namba kwatula bwa mulungi ninga amazima gante weeyisa bubi. Ontegedde. Tegedde abatula abatemba mazima. Obulamu bubuzi kantu katono nnyo gattamu okuyamba abantu charity zikole. Nyongereko naako. Kwa byo Katonda byayagala. Kwasa kino mu kyembadde nkola ngaziyemu gaziya. Then oyatule. Kale kubanga woyatula ofuna tiketi kutuusa gy'olaga. Kiba kikulu nnyo. Ne onajja n'emigugu gyonna ng'ova Amerika
ebirungi byonna bireetera abaana ba Uganda abali mu bwetaavu. Tosobola kuyita ku kisaawe kya Amerika, tusobola kutuuka Uganda nga toyina tiketi, toyina visa, so weetaaga ebintu ebimu okutuuka. Kati gwe adde ogwa mu bali twakulabiriranga, twazimbanga amakanisa, twakolanga kino, abagambe mugende sibamanyi nti banne twakolanga bino mukama waffe twakola kino ABCD. Sikutegeera agwe sikumanyi. Kati bulaza Rwanda nnyo oleme kugamba sikumanyi. Kale Sami, nsaba abatugoberera oba abatulaba ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo, abali ku Unique Media, abali ku Focus TV, omukulu leero munzikirize tukome wano. Twadde tuze kuttaanya ku kino ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Benna banfunye omukisa omulala era nja kuba mukyaza. Nabagamba buli wondaba naye tuba tulina topic, tuba tulina emiramu egy'enjawulo etugenda okutakolingako. So omulundi guno olwaleero tukome wano, nsanyukira oba neebaza ggwe wenna atwalire okuva eri gye twatandikidde mpaka wano. Sami, okuleka ng'olina akatalekeka. Akatalekeka ekisooka ennaku z'omwezi nga 3 May 2026 nga Unique Media tugenda kubeera nga tuyamba abaana, kusina kubayamba, kubadduukirira abawala abali wakati w'emyaka 15 16 ale tobisalamu. Manyi fitina olumu olina nnyingi akatalekeka. Kaakati emyaka 15 16 abaana bantwala batwalira ku sanitary pads ne tugenda batwala reusable. Reusable oba osobola okugikozesa n'ojoza n'ogyanika n'ekala damu n'ogikozesa. Abaana bano goyinza okiraba ng'ekya layisi ekitono okufuna pads wano mu Kampala naki ne mu byalo eyo abaana bakozesa abaana bali eyo nga bakozesa bugoye. Ate nawulidde nti obugoye bubookya. Abaana bali eyo bavudde mu by'okusoma lwebyo. Yes. So twagala batwalira reusable pads, twagala batwalira shavers, twagala batwalira buckets, twagala batwalira toothbrush, toothpaste, twagala batwalira knickers, twagala batwalira n'ebintu ebirala byonna. Ku mulundi guno muli ku girl child gye tuliko. Era twagiyisa Unique Girls Empowerment. Era nga twatambulidde ku mulamu ogugamba menstruation is natural, stigma isn't. Kaze mu Luganda bakategeere nti okugenda mu nsonga ku mwana obuwala kya butonde, stigma isn't, naye okutiisibwa okubeera nga akangibwa oba okutiisibwa so si kya butonde. Exactly. So Sami, nebaza omulamu gwo gwe muliko nga Unique Media era nga Focus nakugamba nti just kubeera nga tukipinga in touch. Very soon nange ejja kubaayo kyekutte abaana ab'obuwala mbeere nga nange nzirukira omulango bajja kuba beeyanziza kuba mmanyi omusajja gwenna omusajja mulokole naye byemugamba oluusi yogera nsina kyenkoze. Nsinziira wano leero ku mukutu gaggadde ogwa Unique Media ne Focus TV neŋŋamba nti kozi eno gye baliko kozi nkulu nnyo. Ebintu ebisinga nze mbikozeewa kuba nti mbadde mbikolera mu bavubuka. Nakulabanga bavubuka naye kozi eno bwejja ate nange sobola kulemwa kubeera kituntundu ku yo era ojja kulabira awo ssebo yanziza nga nange ntaddeko naye nyongera okujjukiza abalabi baffe abatulaba nti oyinza okuba gwe olina kikalu nga gogamba ezo reusable nzirina tuzinona enamba z'essimu kwezi ku screen abakulu abanoonyeeko aba Unique Media babe nga bakikola. Ekyokubiri kye banyambako kye bakolera ekirungi ennyo abamu kye batasanyukira ebintu byabwe bya kamera. Lwaki bya kamera? Nti butujja ku TV eno tuyogerako kitegeeza tuba tulina okulaga omuntu oyo gwoyinza oba toyagala nga sekinoomu kulaga nti wayamba naye ate waliyo ayagala okulaba ddala bye bayogerako byatuukirira. So yensonga lwaki bwe bakoze donation zino bikwatibwa ku kamera ne bikulagibwa. Otherwise tukomye wano olunaku olwaleero tujja singana mu vidiyo ezijja mu maaso. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi